Omukwanaganya w'ekitongole kimanyiddwa nga Corruption Unemployment Poverty Uganda Erakai ekiri wansi wa NADS Uganda Joshua Matovu bw'abadde akwasa abalunzi ko n'abatuuze b'ebyakabanda enkoko zino abakuutidde okuzirunda obulungi zisobole okuweza omuwendo gwa kilo ezeetaagisa olw'ensonga nti akatale kaazo weekali si kakunoonya. Twabagamba zaaki zaffe bwe zimala okuweza ebbanga lye tubagambye emyezi ena oba kilo 3 ffe tujja n'emitwalo gyo 2,1000 mmeka 2 bwe tusanga ng'ogiridde olina okunnyonnyola ennyo olina okunnyonnyola ennyo ng'ate mu kunnyonnyolaako omusawo akyatudde wali ayambadde t-shirt eya red ng'akoze lipooti ekakasa nti wagiridde nga bakuwandikidde baluwa mu ddwaliro nti ogenda kufa essupu w'enkoko yakuwonya. Ekyo tujja kikkiriza ekyo tujja kikola ki tujja kikkiriza naye genuine reasons ze tuzikiriza naye nga tolina nsonga nkalaativu ekuliisa nkoko yaffe enkoko za kutujja mu bwavu tulwanyisa buki. Matovu ono ayongedde n'ategeeza nga bwe kizuuliddwa ng'omusana bwe guyisizzewo ebinnyo abantu b'ekkooki olwo kwe kusalawo okubawa enkoko eziteetaaga nnyo byakulya ng'ate bwe ziweza omwezi gumu ziggyibwa mu buluda olwo ne ziteebwa okwenoonyeza ebyokulya. Abantu bano tebawubisibwa enkoko zino bwe ziweza emyezi 2 bazite kubanga za free range zirire wabweru enkoko eyamba omwavu kubanga tukimanyi bantu tebalina ssente zigenda kuliisa nkoko ezo paka wabula bazite zirire wabweru bafune we basobola okuteeka ng'obutimba basuulemu obusa basuulemu ebintu ebireeta obuwuka enkoko zaabwe zijja kugejja bulungi. Mu biweereddwa abalimi bano mwe mbadde enkoko 110 nga buli guruupu ey'abantu 11 baweereddwa era nga guruupu 48 zonna ezeewandiisa zisobodde okufuna. Muno mubaddemu emmere ya kyakyu kilo 10 eddagala awamu n'omusawo w'okuzirabirira okumala emyezi 4. Abatuuze abogeddeko ne WBS basiimye omulimu gw'ekitongole kya NADS guno ne basuubiza okuzirabirira obulungi era nga bakuva mu bwavu. Nze Natukunda Luusi ndi ku kyalo ky'ebyakabanda ndi mu gurupu ya Guba Mwoyo nsooka okwebaza omwami Matovu Joshua olw'omulimu guno gwatukozeemu n'akunga gurupu eziri mu ggombolola eno nesobola okugabana ku mukisa guno okufuna enkoko zino ez'ennyama ate nga ndaba tukyalina amaanyi n'obusobozi singa baayo ne blayira nazo tuzisobola ez'amagi nsaba batwongeremu ku maanyi n'ezo nazo tusobola ozigabanako. Nsiimye nnyo byonna bye mutuwadde okulaba nga tusobola okwekulaakulanya ne tubaako naffe we tutuuka okubeera nga tuvudde mu mbeera embi. Wabula ate ye kansalo y'ebyakabanda Erakai Julius Musamya abasabye okulabirira obulungi enkoko ezibaweereddwa basobole okufuna mu kitongole ekyo olwo babongere n'ebirala. Njagala okukubiriza abantu baffe nti enkulaakulana bw'ejja mu kitundu ejjira oyo yeetegese omukisa guzze nti zino enkoko ze batuwadde kiringa kirabo bulabo. Abakulu batusuubiziza nti kino ekisanja akuna mukyezo era mbakubiza tebaziragajjalira bagende bakole ebyo ebibagambiddwa abasawo birabire nga balabirira abaana baabwe oba onajjamu ekintu ekikutuusa ku ntikko olina okuyita mu bulumi. Matovu atulaze nti ebyakozeseddwa okuwa gurupu zino 48 byamazeewo ensimbi ezisukka mbokadde 11 wano nga wasabidde abatuuze okunywera balabirire bulungi enkoko ezo. N'obukoko ne fayiro stationary obukoko eddagala omusawo bibalirwamu emitwalo nga 25 ze tutadde mu buli gurupu mitwalo 25 ze tutadde mu buli gurupu era mu ntandikwa mu kusookerwako obusookerwa ate nga tusuubira nti emmere gye tubawadde eri class yesookerwako era obwedda tugezaako okulabika nti ekuŋŋuntibwa ebeere nga ya mulembe. Matovu akubiriza bannarakayi bafube okukola ennyo baleme kusigalira mabega olw'obwavu. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Pascal Lutabi kwa WBS TV Erakai.